This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Mbadde ka interview kalungi mama Black Man wenna olinga byakulya naye mukwano mbadde nyinamu obuzibuzibu nyina wenjagala okulaga wano speed naye bwe nagenda n'emmotoka nga nekoze delivery ekisajja kino tekigenda kumpa okyekola delivery kanekola delivery naye ndakola nti naye wa boda wa wano mukyanja wano ate ffe tukyabikola ebyo maye mujja ne musula eri essonde ne mulowooza nti zimanyi n'okuba nowa boda wange kubanga obutuufu ngenda kuleka wano emmotoka naye kati waalifunye omuntu gw'okubira najja nanona speed afe wano tukozesa ride now app ogimanyi ride now ofunirako genda wano genda ku Apple Store teekamu ride now ogirabye yiiyo ebintu byabwe dakiika bbiri nga bangi nga bakufunye dda kati omusajja mugenda kumunyamunyamu nyamunyamu luseke nyamunyamu sawa yakwekola delivery omwana ow'obuwala nga this is nice kwetwala dakiika nga bbiri kati owa bodawo wuuno maama nga ayanguye azze mangu anti eyo gye bayita ride now owaayo omukyalo ono nedda mukwano otuula mabega mwamanyira okugiraba oti muwereyo erumenti yiino oyambale saagala okube mutwe wansi omutwe gwe gutambuza food for the soul ansooke ngitwale ku delivery mukwano tugende boosi omutuusa bulungi oŋŋambako ng'otuuse ekyo kye bayita ride now let's ride 2005 nali yala ngenda mu siriki awo nga nsanga shemu n'agamba bakuwe club nalinywa club ebiseera ebyo katanzite nga baleeta nyanya I lost count nga 16 ate nagaana okutuula we yali kama nentuula sijjukira na muyimbi ki yali aperforming ojjukira gundi za manyi club unplugged oba yali yaani unplugged is sponsored by club music n'abasajja baali bamanyi mu kirabu awo ne musanga olulala ne mwanjenwa nga buli club gy'omusangamu onyweramu nga yalagira bulagizi n'agamba nga aba bamuwadde waitress oba waitawe gwagamba sendi oyo mukoleko nga bwayagala nga kyotakola tosaba brand ndala ya promotinga na breweries products zokka ng'onywa negwe oyogedde ku kirabu siliki yagwa zijukira siliki yali mu doctors and nurses nga lisalinda oba yali abakulira ng'abaana bambala obwo obugundi bw'abadokita obwo bw'abannansi n'apika ebbeera omwana ng'asobola bambala akagoye ka nansi nga wansi kampi waggulu kampi ng'osabirira eki omusawo akutame. Your home is more than just a space. It's a reflection of your style, your comfort, and your dreams. At Layout Interiors, we bring those dreams to life, crafting breathtaking interiors with the perfect balance of beauty and functionality. From indoor elegance to outdoor charm, we provide premium furniture pieces tailored to your taste. And because detail matters, our Deco collection features exquisite
visit artwork, vases, plants, lighting and storage solutions to complete your perfect space. Plus, with our exclusive fiber pots, we ensure lasting quality and timeless designs for modern living. Transform your home with Layout Interiors, the interiors of tomorrow. Visit us today at Bukoto Kira Road, next to Lighting City, opposite TMT. Call us now or visit our showroom to explore endless possibilities. Get ready, London! The first ever UG Festival 2025 is here! Happening at Modern Park, Lower Modern Lane, Saturday 5th July 2025, starting at midday, featuring unforgettable lineup of Uganda's biggest stars. His Excellency Bobby Wine, Nubian Lee, Lord Fred Sebata, Harriet Sanyu, Acidic Vocals, Betty Mporogoma, Joey Landa, and the Binyanya Nyanya Duo, Bazira Tony, Nesuna Ben. Expect thrilling live music, electrifying cultural dancers, delicious food, fanfare, face painting, a fashion show, and so much more. It's fun for the whole family. But remember, adults must accompany children under 17. A table of 10 goes for £500, £250 for a table of 5, and £10 for children over 5 years. The UG Festival 2025 is powered by Ruzungu kadera zuku tujikole sawa namba Ruzungu. Ruzungu tugenda muza kujira kutoka ntoko ndimbuzi nyepuno sizali samukazi kati ndi muto gwasa sule ewana akyala abulura bababbi abakyala wale so muyomba nyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabawereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna nawufulumiza mu nnyindo kibwa ina guno omugogwa Musa white star premium detergent waliwo wanangali ebola yakasajja kasendi kalimba bannange sendi bannange. Uncle Eddie. Yes, man. Tutandike. Njagala tutandike. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Ogambo tya Uncle Eddie. Tuva kulya mmere naye kyetukola. Emmere y'omukyala. Muna tusaasira bamulaba omuntu asumagidde. Ngoma muka ngambye ye buli wali emmere awo yebaka. Emmere nganda yennyini eri ereetuutulo. So how are you doing, Uncle Eddie? I'm not complaining. Yes. Ebyenfuna tebiri bulungi nnyo naye we have to soldier on. Regardless. Ate omanyi teri kintu kya bulabe nga muntu nga mu Kampala mwe wazaalibwa. Waliyo abantu nnaku ezewaliwo guy yampereza message yali akola ku TV n'angamba nsaba onnyambe ompeeyo $5,000 ndi bubi nnyo. Message yali very touching. Saamubuuza zaaki saakola ki ne nzimuweereza. 2 years later guy n'ampereza $3,000 n'angamba thank you very much. Toyinza kumanya kye wankolera ssente ze wampa. I was even feeling suicidal. Naye nazirinya mu bbaasi n'enzirayo mu kyalo. Nga media ennemeredde n'enzirayo nsooka enduseetinge. Kati nakomawo ndi ku Zai Plaza ntunda accessories z'amasimu. Yasooka n'aretreatinga. Yaddayoko mu kyalo. Nga yetalina nazimuzzaayo 5 gye namuwa gye gyamuzaayo. N'asooka anyiga factory reset. 2 years later nadda.
naye kati bwobanga wazaalibwa Kampala ndowooza otegeera ekibaawo tolinawo dda. Era ekyo kyova olaba nti nze olumu kwegamba I disagree with some people oba I critique some people n'okola comment ng'oli tategeera biki by'oyogera naye ng'ate naye teyeetaddeemukko kirowoozo kyeteeka mu ngatto zo. Okiraba nti nja kuwa ekyokulabirako. Nze wano abantu bangi bendaba nga bapika bafa n'ensi naye njagala kuwayoko ku bantu ababaddeko ab'amaanyi wano mu Kampala. Ogenda tu mentioningira offhead student of history waliwo ko guy bamuyitanga Tone Rule. Tone Rule oyo yavaako oluyimba lw'owulira Joanita Kawalya lwayimba Tono nnemesezza nnyo ssebo. Lwa mwaka ki olwo oluyimba? Mu 80 oluyimba lukadde lwali lwa Eclas Kawalya. Kaakati Afrigo nekola rendition eyo. Tono nnemesezza nnyo ssebo. Olwo guy bamitanga Tone Rule. Abantu babadde mu Kampala wano kasuku abalina amaanyi. Guy oli yali adiringa yali akola mu town. Yali akola mu town. Naye ng'abeera ku luumu awo. Luwumu omanyi Kampala yaliko time ng'enguudo ziringa ezi. Luwumu abagezi bwe babeera Market Street. Walinga omusajja bamitanga Hussein Abre yali mu Senegal. Nga Tone ye trend setter. Esaati Tone gyayambadde n'agenda mu Afrigo ng'enkeera buli muntu ajja ginoonya naye agyambale. Empale Tone gyayambadde nga n'omuntu mulala ajja agenda aginoonya. Oba aleeta omutunzi we amulaga amugambe ogiraba eyo. Osobola ogitunga eyo ng'erina obudinda wano waggulu. Ogirabye? N'omutunzi n'agenda obudinda waggulu wa. Tomanyi empale waliwo empale zaabanga nkadde nga ziba n'obukindo nga busatu wano babutandikako bwe buti. Nga bu prints bwe buti. Nja kunoonyayo emu ngikulage. Ndowooza bw'ogenda ku Google n'oteekako old fashioned styles ez'empale. Esobola okujja. Naye olwaleero bw'oyogera ekigambo Tone Rule omuntu yekka ayinza okugezaako mumanya alina okuba nga abadde mu Kampala emyaka egitakka wansi 4. Gyali yafa. Kati ki ekyali kyamufuula ow'akabi? Ng'ayambala. Waliwo ko time wano mu Kampala. Omanyi Kampala yaliwa abafala kankugambe bwentyo. Ng'abantu bonna bavuga emmoloka nkadde abatono nnyo abalina. Kakati ng'omuntu asobola okwambala n'ayimirira akubye ekikalu by'omusipi empale ennungi essaati nnungi. He has the body. Okitegeera? Nga ebiseera ebyo abantu bambala either empale essaati nnene emikono gikoma eno. Empale ekweya mu ttaka. Kati obulaba omuvubuka ayambadde obulungi. Okiraba? Kiringa nga waliwo gayo mulala yali guitarist nga bamita Dede Majoro. Dede Majoro yali muyimbi, yali munyarwanda. Nga muwanvu bwati nga mweru nga alabika bulungi. Okiraba? Dede Majoro oyo n'agenda afuna bagita yagijjawa nga ya cordless. Najja lumu ku Hafulanda naawo Hope Mukasa yalina band. Bwamala kola mixed talents omwali ba Julius Essanga n'abalala negwa n'ari grouping n'akola MT4 kwebanga it's kind of like mixed talents nga gitumye MT4 kati nga kuba ku Hafulanda naawo omu ku benzijukira abalimu mwalimu Hare mwalimu James Muwanga James Muwanga ono waffe huyo waffe oyo mutabani wa mugenzi eri wamala mukwano gwaffe. Kati Dedoyo najja ne bamuwa kubemu naye nga gitaaji kubira mu bantu atudde eno. Kate balasa abakazi bonna agende nabo. Omanyi omuntu okubeera nga ali mu bbaala bwati stage eri wali bayimba naye nga akuba gitaali eno ng'abaana bamuli bati
eno bwagira gitadi omwana omwana ekiyonsabula kimuteeka mu kamwa tebyakatandika wano bino etulaba bye beekolaakola ebintu ebyo tebyakatandika bawala beekoze gwe ebintu kati ate mbadde njagala kudda maaso naye ate onzizizzaayo emabega nze lumu mu 1990 nali ku kalenda awo guy bamuyita DJ Berry, one of the most celebrated DJs we've had in Uganda. Yali guy nga mutono bwati nga muwanvu nga ayambala leather jacket nga ayambala chain bagamba alinganga bwandira byani omanyi fame DJ kati kwata fame DJ muteke ko bling bling muteke ko leather jacket kuganga alina swag ojukira Benidi Benidi bwe yali yeyisa ye DJ Berry yaleta yajjo kuba ku kalenda ne ba setting up emeza bweti jukira ebintu bya turntable ndere ekyali yajjuwa kali abawala ne bajjula babounce ne badde eno DJ je yali ne basindika bwe bati emeza nga n'abawala bali eri basindika bagala kujja DJ wali MC na line nagamba please girls leave the DJ's table please girls etsaweyo omwana gwe nali naye nga nina no muteeka mu bwenti omukono omukwate sikulwanga akeme ne bamutwalirako naye n'agenderako. So they've been several moments ez'abantu ab'amaanyi olwaleero n'abantu baffe tebalina maanyi baseremu baffe si b'amaanyi gwe tolabanga boogerere naye luli okiraba nze nja kunyumiza lumu mu Little Flowers kati gye bayita obligato by then nga bagita Little Flowers waliwo omuwala kati yafuuka mukyala yalinga mu Black Pearls nga mulungi yali mulungi bannanga abawala babadde abalungi e Kampala omuntu yenna kasuku bwobeera nga onolaba omuwala nga mulungi takalubiriza nga takulumyanga omutwe abagamba nti the beautiful ones are not yet born batuufu kuba ebiseera ebyo ng'otunulira omuwala oli alla kati ate kubanga mukyala akuze akati munnange yaani erinnya lye ayinza okuba gyali nkiwa gyali kati saagala sitore gye ngenda okunyumya erinnya lye kandireke akati munnange yali ayagala ndowooza Hasule Paul Hasule omuzanyi w'omupiira kakati Paul Hasule alina muganda we yeyigenyi kakati munnange nga bokso omwava ebweru yali akubira bikonde Amerika eyo munnauganda naye gyali akyali mulamu kamuleke musajja watu ng'ayingira Afrigo mu Little Flowers ng'alaba omuwala ng'amuyita ng'amutumya omuwala ng'ajja kati by then Vira weeri Vira yalinanga chairman waayo bamuyitanga Patrick Kawooya ndowooza ng'alinga bw'olaba mwami Lawrence Mulindwa mu kubeera ne ssente mu kuteeka ssente mu ttiimu okitegeera onzijukiza nkunyumiza ennyumba y'e Namaswa bwe mmala kano kakati nga kwegamba abasambi be bakabi ye time y'amajidu musisi bali ku peak nga teriyo omuntu asuubira tiwaliwo omuntu ayinza okuyita omuwala nga muwala wa Hasule nga Hasule ne Higenyi tebeegatta tebagadde okukanyuga omukono bokusata bagalamiza ku ttaka ate ekyo nkinyumiza kubanga Hasule yafa ng'abadde mulamu tewandi kinyumiza kyova laba omukyalo oli erinnya Ndirese naye abamanyi Black Pearls omukyalo oyo yalinanga mu bwati ng'enkobogo omanyi teri kintu kirabika bulungi nga muwala wa nkobogo lwakuba bazaalaga enkobogo babitege enkobogo knock knees zikola besti ezo Allah kuba ebitege bye bikola besti gano gabeera beegati ago
nga mulungi ng'ayimirira bw'ati ku Riverside awo. Ensi n'eyuguuma. Naye abooluganda nga basita ba mupiira omu ku bo ye yali amwagala beegatta bokisa n'abagalamiza era ye yamugjawo. American nigga, my American shit, fucking shit, man. That shit around me, don't fucking mess with me around. Ngumi muntu n'agalamira. Okiraba? N'agenda n'omwana. N'agenda n'omwana. Ngezaako okulaga nti kati ffe olumu obeera olinawe otudde bw'oti omuntu n'abaako kyakola. Ne bakwewunya nga weesika bwesisi bw'oti. Mwenge butakuyiikira. Oli n'agamba lwaki akola bw'ati? Kati ize. Ebyo nabiraba. Ebyo tubirabye emyaka mingi. Naye kati mbadde njagala okunyumizaayo ka story. Ak'ennyumba y'e Namasuba. Omanyi tiimu bagiyita KCC. Yalinanga manager waayo. Yalinamu ku ssente. Akati. Ani bidandi. Kakati. Manager kye yakola ng'afuna ennyumba e Namasuba awo. Ng'agizimba. Kati okwata abasambi be. Okubeera nti tebakola ki? Tebavaawo. Ng'ennyumba buli omusambi lwalabanga eyeesikaasikamu ng'amukwata jangu tugende Kasuku. Ng'amussa mu mmoroka ng'amutwala ku nju ng'amugamba ennyumba eyo ogiraba? Yiyo. Naye nkyagizimba. Wabula empalana y'abantu ogimanyi tobaako gw'onyega. Kino kyama kikyo bwe kisirikire. Ngizimba male njikuwe. Kati nga takugamba nti saagala ove mu kiraabu. Ye ng'akugamba ekyo nze kyekirabo kyange. Nkikugambye byaffe babiri. Kyaffe kya babiri. Eddogo olimanyi. Empalana y'abantu n'obutaagaliza. Kola ki? Kati naawe ng'olyoka odda ku kisaawe ng'okuba omupiira. Owagula ebikopo okuba omupiira. Omanyi nti omusajja manager ennyumba ng'omulala ajja agezaako okuba nga yeekyanga. Kino kyaffe kya babiri. Eyo ennyumba ogiraba? Ngizimbirako. Naye okuva ku musingi okutuuka ku madirisa ng'etwala emyaka egi. Anti bateekako layini emu. Koosi emu bweti ne yeetooloola. Kati bwagira olumu n'akuzaayoko. Wayise emyezi 6. N'akuzaayo. N'osanga nga bayeewo n'entuumu y'omusenyu wali n'ey'amayinja. N'omanya omulimu gukola ki? Jukira wagireka ku musingi. Kati n'osangako layini. Yeeyongeddeko. Ate akutwala olunaku nga teri bazimbi. So tolina nnyo koma gw'onaayogera naye. Ennyumba yamaliriza. Ng'abasambi 2 mwara. Bajagala. Bonna yaabwe. Kagangezaako okulaga nti abasajja babadde mu tawuni wano. Nga bakola ebintu. So olumu omuntu ajja olwalero n'azannya embadi. N'alowooza mbu ye waakabi nnyo mu kuzannya embadi. Naye gwe omanyi okukwata ttiimu ng'eya Vipers. N'ogisuubiza ennyumba ate bonna era tewali yagitwala. Naye nga akutwala mpola omu n'akulagako n'agamba eyo ogiraba ti yiyo. Omwana n'addayo n'alyoka akuba omupiira okwagala okutta omuntu. So njagadde just kuyita mu kintu. Fast forward wali tuvudde ku Tone Lule ku bantu ababadde abaakabi wano mu Kampala. Ngenda kunyumiza kino kinyuma lwakuba kati mugenzi. Nalabako ku mugenzi Tone Senkebejje yakafa juzi ennaku ezo Mukama Katonda amulamuze kisana byonna ebyamusobako amusonyiwe. Yalinga abeera mu Mombasa eyo. N'akomawo mu Afrigo. N'akomawo mu Uganda. Bwe yadda mu Uganda ebiseera ebyo nga Afrigo y'amaanyi ekuba eggaba. You can imagine Afrigo yalinako ekintu kye yakolanga. Ng'ekuba eggaba emisana ekiro n'ekuba mu obligato. Era nakyo nja kikoonamu wali nkugambe nti abayimbi wano beetenda nti b'amaanyi. Njagala babe wali na show
eggaba ajjuze eggaba alangirire n'obligato naye ejjule seemudde nti emisana gaba ekiro obligato eggaba shwegwa ssaawa 2-3 obligato etandika 5 eyeeyita ow'amaanyi kati olumu kyova olaba nti gw'osanga omusajja nga mwami Matovu nagamba ffe miziki twagikuba dda ebyo bintu twabikola byonna ne tubimalayo kati nga gwe olw'okuba ogenze okubye egindi ezziru ku mwalo abantu 5 ne bajjula mu kakaali n'oga nti oli wakabi nga naye ye omusajja yakubako okugaba eyo kiwanuka abantu ne bajjula n'atuuka okugamba emiryango mugiggule abantu bayingire nga bayingidde batuuse ku gate munda yonna tekyali ki n'agamba muggule kwegamba so people are free kuwulira olimba lw'oyagala n'ofulumako ko wali wabweru nodda otegere ekintu bwekitegeera nti nga he's made a lot of money nga takyalina na wasiwasi byennyanja biweddeyo beero ye yaliwo ebiseera ebyo ng'aweddeyo naye Tone Senkebejja oyo we yakomerawo ng'alina dread omanyi nti mu Uganda tubaddeko ko time ng'omuntu alina dread aba wakabi just okubeera obubwezi ne dread yakomawo akuba gita ayambala biseera ebyo bambala essaati ez'ebimulimuli ziyiikayiika bwezi tiziregeza avudde Mombasa buli muntu akimanyi Tone Senkebejja yoyo Tone Senkebejja bakyogera n'omukama yakadde okuva e Mombasa abamu bayitayo na Mambasa yakadde okuva e Mambasa kati sebo nga bojja omubuuza bino nga takumanyi nnyo gwe Tone mukama wange kulikayo nnyo nga tusanyusa okukulaba tujjayo tusanyusa okukulaba bulijjo tukuwulira Mombasa wali watya ngabo kakaakuwaako ate awo ng'olina wa mukisa yalinga musajja musirifu unmoved unshaken tamala gakwatamu naye bwe twawuliranga edda ng'aga nti Mombasa waliyo emisambwa byali bituufu teri yali kugamba nti yali agulabyeko buli gw'okibuuza akugamba nange bwe nawulira n'ogamba ono ndowooza ye wa myaka nga 2 kambuza owa 3 n'omubuuza naye agamba nange bwe nawulira buli omu akurifaringa ku but those ebintu ebimu kati wulira ekigambo nti mermaid okiraba mermaid zaaliko e Mombasa anti ze baagambanga gye bayitanga emisambo naye zaabeerayoko I don't know I can't confirm sincerely but a mermaid's there for real they must have been they must have been where did the name come from I know omanyi teriyo kintu kirina linnya nga tekibangawo kituufu bwe kibanga it's fictitious whoever created that fiction theory yali mugezi nnyo naye kati nja kuwayo ekyokulabirako ekirala abasajja ab'amaanyi abagagga babadde wano mu Kampala omusajja baali bamuyita Mike Ezra mu bintu bye yakola byali ebintu 3 1 byali ebintu 4 Mike Ezra yasponsoringako ku Cranes yakola ebintu 5 ebyakabi 1 yasponsoringako ku Cranes ng'omuntu single handedly nti olwaleero MTN yesponsoringa MTN n'egita Airtel n'egikwatamu n'Aerospatial n'ejja oli najja nga wano nga woga nti ba sponsors nga waliwo nti Mike Ezra kati gwe omuntu yenna akukanganga nti w'amaanyi mubuuze nti sooka sponsoringe ku olaba tiimu ya mupiira kirabu yebonyaabonya omuntu nti Katwe United oluteeka musajja wa bino mu kkomera Katwe United neevunnama okitegeera naye teebereze y'eggwanga kati Mike Ezra kye yakola lumi yali Nairobi
nga Cranes egenda kusamba emipiira egyo eva egigwera mu bintu bya professor of mathematics. Umanyi kuva ddo omupiira gwa Cranes eva ku continental level gugwera mu professor of mathematics. Tuli mu kibinja kyekimu n'Angola, ati Angola bwekuba Djibouti awo kati bali bwe bakola draw awo kati fiwane tusobola okuyitawo eva olina kukwatira kalaamu ate n'olubaawo olunene n'ogatta n'oyawula empira ja Cranes eva simanyi kiki tewali baawo straight win naye kati munnange nga Mike Ezra afuna chopper kuva Nairobi chartered ng'emuleta park Nambole we yagwawo mu parking ng'ayingira kisaawe okukwata akavimbo tekutandise kati. Mike Ezra bwe yayingira mu kisaawe ng'alina babouncers be yabategese dda 10 ne bayimirira ku taafu nga woolaba nga ku touchline ne batunula mu bantu ne bawa Mike Ezra akatebe kamu n'akatuulako naliyo kwogo omupiira Uganda yali ezannya Kenya naliyo njagala ombuulira ag'amaanyi ani yali agakozeeko era ne bayomba sima FIFA tebikiriza sima biki n'atuula n'akola bw'ati n'agulaba ne guggwako kati nanyumyanga naawe ngezaako okulaga amaanyi okitegedde. Mike Ezra abamu ku basajja abamuli ku gaadi babayita abaleebeesi kwaliko Joseph Kabuleta naye bamuli ku gaadi awo. Ekyo kimu kye yakola. Ekyokubiri yakwata blank check nga sponsoringa USPA Gala. Ebintu bingi bigenze ebiseera Kabuleta yali president wa USPA. Mike Ezra n'akwata blank check n'agimuwa ajuzeeko zaayagala n'agamba sponsorinze gala yammwe wandiikamu by'oyagala go get money make the gala. Njagala yenna leero agamba nti n'ebyali bya ddala obviously mbadi but I mean nti up to now wali atasobola kukola mbadi eyo ng'agitya onfuna kye ngamba. Kino ngezaako okudemysifyinga abantu abaliwo olwaleero abafiiringa nti baakabi abasajja bakoze ebintu akati olulala. Mike Ezra baali batunda Leeds nzijukira bulungi nnyo omupiira gw'Ebungereza baali batunda Leeds eyo story njijjukira. Mike Ezra n'ateekamu bid sente n'aziteekako ne bazigaana ne bamusaba board nga board erina okubanga ku composition yaayo kuliko a certain percentage ey'Abangereza nga tagiina oba yagiyitanga Mike Ezra oba sports company or something nga kuliko abo bakabureta baani kiseera kya Kabuleta kati bino ebya Zoe tetabiriimu singa ali Bungereza bali mu Leeds bakutte engato ya Pastor Mboni singa tabiriimu. Naye Mike Ezra yali mukambwe yali wa tabbo baaba eyo nayo yalimba si ya sponsoringa n'Orlando ngenda kujjawo ku Orlando kakati otegeera omuntu atuuka okuga nti Leeds bagitula tiimu eri mu Premier League. Naye Mike Ezra omanyi nti baatunuulira financials ze nga zikwatagana. Okuva Seguyalo yagamba nti ye yakola akantu ka namba 6 ekyo kireke tukikiriza abaana b'omu industry eri awo siba pozi Kabuleta yali mu industry eri naye yali akolako New Vision bakigatta naye komanya eyo debate ya namba 6 yajja jukira tuli ku ttiimu y'abafudde omanyi twali tuwagira abafudde oyo nga bwe tupika tulina endawusi tunule ku Ireland awo eggulire ne lijja meeting n'etuula bukubirire ebintu bino byavuddewa ani yabibaze nga waliwo ne website ate sebe yembadi abaana baagikola website yali up and running for like 4 days neryoka egoyinga neryoka evaako
Nenga ensigo yemaze okumeruka. Ye muyimbi yasinga obugagga. Bali bagamba namba mukaaga. Musically. Yes. Ndi ba mu rankings. Ebintu by'amanyi by the way nankandeeteyo byemmanyi. Ebintu by'amanyi omanyi twabeerako wano nga Facebook ojjukira abafudde we yafuna emitwalo 3 nga ye muyimbi asinga abagoberezi. Nedda sibu. Yasoka nafuna 3. Pate yakolebwa ku mitwalo yakola pate ku mitwalo 5. Egy'abagoberezi. Ne tugenda ku bala ya Innocent. Virgin Island. Va ku Virgin Island ebugolobi. Amnesia. Ne tugenda ku Amnesia. Era ekimu ku bizibu byange ne bafudde. Byebyo. Sudi. Tutuukayo nga people wali. Ngaba emitwalo 5 tewali. Nagenda manyi nti tetujja na kutuuka tujja koma wano mu gardens omanyi Amnesia luguudo then gardens railway gardens nga manyi nti we tugenda okukoma twayingira paka munda kati twayinako ko olutalo lwa Facebook naye Facebook yo bafudde yali yagikwata yayina abaana okwo kati bino byolaba abana aba diaspora bye balimu bino bye bakola kampu ne bavuma tebyakatandika. Waliwo wano waliwo ku mbeera ya nkuteera embwa zange. Statement eyo wali ogiwulidde. Nkuteera embwa zange. Kati mbadde nkyakuleetera gundi. Tannaggwayo sebe yali musajja wa bubadi nnyo. Tuli ku Orlando, Emperor Orlando CPTD nkutumiddeko nnyo Canada. Akola launch. Biseera bye bya launch. Nakonkona. Ku poolside. Equatorio. Nakonkona. Juma Seiko wali abakabi abaliwo mu town ebiseera ebyo. Juma Seiko abatamumanyi ngeno nonyo oluyimba lwa Nakonkona mulimu emmotoka eyo yakabe yali mu Nissan yali agivuga Juma Seiko ate yali nnyiniyo. Major Juma Seiko Orlando yatoga yabugamba ngenda kuwa mmotoka eno naye nze agivuga. Orlando yalema ni agendo jigumba yali ayo agendo jiwa ati agivuge. Namuga nti ate wali buzibu mu video ejjabbamu ng'otudde wano nga nze njibonga era mwali mu video ng'avuga emmotoka ye yagamba nange eriswaga sirisubwa naye se ate era mu basajja ab'amaanyi wano twalinawo Juma Seiko. Juma Seiko alina omuwala gwe yawa ebbaasa ng'eriko on government of Uganda service ogijjukira ezo ebbaasa ng'erimu ssente. Juma Seiko oba ali ku kyennako zino ninawe namulaba ewa Sudiru yafiira omwana ku Rajiv yalabikaawo tomanyi nti baamukuza ndowooza kati mmeja luli yali kapiteeni Juma Seiko kozi yasooka kubeera gundi wa mukula yalwawo nnyo nga ADC wa Sale yali ADC wa Sale taite yalwawo nnyo nayo nnyo kwe kweyagala baatyo naye era even before yali muntu wakweyagala. By the way no Juma Seiko y'omulaba y'omu ku basirikale ssebo abaali mu UA ye Uganda Army ge maje ga Amin yalimu era Juma Seiko be bajjeno Katumba Wamala ye mugenzi Kasirye Gwanga. Katumba Wamala yali maje ga Amin yaliko mu UA n'avaamu nadda mu UNLA. Professional soldier, well trained. Mama kitegeeze mundu agikubira ddala. Ate ne physique. Tomwesanza sanzaawo no. Ate walaba omwana gwe yatuuzaako. Bante zaake yali annyumiza. Ngomi baji mukubane musigala keeti. Nemugange kusigala keeti. Naye namala kuddayo ka video yamukuba n'agigumiza ati. Emusi obaye oli bagikuba bwati n'agita. Ekusiiwa egenda. Naye oli yagikuba n'agiremezanga n'ekusiigira munda. Atembo owalo yali annyomeza mbu yabagamba yali amutaasa abamuleka ate abaali bamulinze wadi nedda yali amutaasa
namukola ekyo kakati olaba mukuba kyani singa tomanyi yagenda ne mu ddwaliro mulaba yagenda namulaba but these were just zakabo they were being silly and ono muntu mukulu and yamugamba tokanyuga ntebe yamugamba ng'ono akwata obutebe kuba parliament ejjula baleetawo obutebe ng'ono akwata bwakanyuga poze ye togikwatako naye baaba togikwatako omanyi nti Kasirye Eggwanga yakeerawo mulaba kweni BS gayogera tuzze wano tulabe ekintu kyaffe kino ne ngamba biri serious naye nga sinamanya nti eŋŋumi eneeseka ng'andowooza bye bino ize Kato yannyumiza nti yagenda mutoyi gye yeekweka kati Kato kizibu nnyo okuba omuntu nga Kato because Kato sitebon mwana muyaayi yamanya mangu n'alaba wano wagenda kubaawo eŋŋumi oba agenda okuyingira nina omulala MP nze gwe mmanyi ayingira amanyi ntuula wano nfulumira wali kati wanaafulumira wabeera oyo si Kayemba oyo Kayemba era yaba amanyi nti eŋŋumi leero egenda kuvuga okay n'ennyambala ebeera ng'emusoboza toyambala kapale kakwata yambala empale nga kwama nenenenemu nti singa mubaamu kusika nta 2-3 linnya kutoyi yanguwa nga kikola ki kyanguwa tokikita nate mbotereza empale obuuke naye kati sebo Mike Ezra manchi yakola bwe yajja ku launch tuli ku launch pipa akubyeko bwati Mike Ezra najjayo $1,000 gwa dola naguwolando abatulaba waliyo ebintu byenjagala tukkirize ne bwe buba leero sebo omuntu n'ayingira kati tukyakola launch naye njagala otunuulire tusembye egenda ku concert yani ffenna eyakusaasira wali kugondi Serena tubadde kuyana Serena twali kuya Sophie Nantongo Kasuku n'osituka n'okwata $1,000 gwa dola si eza Uganda omanyi nti dola egaininga ne variable oli bwazikwata dola notes 10 n'akwata bwati kuba bayenkananga wano n'agenda n'amugamba kwata album njiguze $1,000 gwa dola pozi edda byali nga byagula alubamo ensi neefa naye nga sebo bangamba okumutuukako obutuusi kati gwolooza mbu ekikono kitandise leero abo bakabureta nga bambala ne kaapu kuno nojja n'akutula embiriizi 6 akojja kasalamu kakusaaga kabureta ayinza okuwandiikirawo bannamateeka be nti omusajja yagambye nayambalanga ne kaapu kasalamu kakati ako kakusaaga okasalamu gwe mutyaba mumanyi okulekalekamu obuntu obunyiiza abantu enkokola zaava dda era olwaleero Kasuku omuntu bwakubanga olukokola bwe kyokolanga weeyongere kwesika aleme kumenyera mbiriizi move on ogende mu maaso tomulemeza abantu be bakolimakolima ennaku zino tolemezaamu era gwe kasita Kasuku omuntu akubanga olukokola bwoti weesike aleme kumenya ki mbiriizi move on ogende omanye nti awo kiganye ogende kukiddako ate tomunyiigira kubanga it's a small world ate onagenda okusanga ate ajja kusanga awantu nga gwe olina omunene andi omuntu bwakubanga olukokola n'omusanga awantu nga gwe olina omunene omuyisanga bulungi guilt eyinza omutta kuba buli ssaawa yonna aba akulinda omukole kyeyakukola agenda okulaba gwe tokimukola oli ize nga gwe oli ize nomugamba boss ono ye gundi oyo musajja waffe akatebe tuuka kakati guilt yokka oli omulaba nga kuba bwakulaba adevelopinga agenda ku defensive okiraba n'abeera nga ali ready to attack kati ate gwakulaba tubirina olinganga naluli eyali omulala teri mechanism ekola ng'ekyo but anyway lwakuba omusajja bamala omuwa $1,000
yali asula kumpi awo n'essomero bayita Sir Apollo omanyide yalinanga dene nnyo eyo gye bayita Basiima house eyo yalinga Basiima mu Kabakanjagala Royal Mile emmanju waalyo ligenda paka nga kukuba eriva mu Kisenyi emabega wa Shero Lubaga Road awo wali flats sipitidi we yali asula era wali ne Fat Drums studio landlord ngajja. Halo mwana wange wanje munange nalabye wafunye sente naye nze bukyangambaawo sikwatanga ku sente enzungu naye ku myezi gyange 3 gye nkubanja kale mpaako emyezi 2 kuba munange nategedde wafunye sente omusajja baamusikirako mbuzi ali $100 akenda ne kaddayo kati ng'omusajja talina ate bwakinyumya mu bantu nti bansikiddeko nemekezera ali ku kyennaku zino nasemba muwulira nga ali Kenya eyo bamuli bize ng'azanya W akasembayo nga firimu ye naatera okuggwamu nga URA egenda egamba nti emubanja oba baamukuba ne mawulire something like that n'aleeta $1 million ne bagayi ba bouncers n'ayita press conference ku Sheraton n'aleeta $1 million n'agiteeka n'agijja mu kisa n'agamba bavuka jjayo muteekaawo 1 5 10 2 5 9 million yambala shades eziri dark n'abuuza gwe babanja ayinza okuba n'ezo ssente muzizzeemu n'asitukawo omwana n'amugobera n'ensawo n'ayingira lift n'agenda mu ruumu ye okitegedde abasajja ab'amaanyi babadde wano so omuntu yenna gwe bw'obanga olina wooli oli n'aleeta maanyi mbwa akulagako gwe sikamu busiba oti katono katini oveewo twalinako Shem Semambo Kagusunda naye bannaye kale Shem yafa Shem oyo yalina ekintu ng'ebbaala yonna waayingira nga alina obuyiiza obulagira onywe kiraabu paka lw'ofuluma club beer 2005 nali yala ngenda mu siriki awo nga nsanga Shem n'agamba bakuwe club nalinywa club ebiseera ebyo katanzite nga baleeta nyanya I lost count nga 16 ate nagaana okutuula we yali kama nentuula sijjukira na muyimbi ki yali aperforming ojjukira gundi za manyi club unplugged oba yali yani unplugged is sponsored by club music n'abasajja baali bamanyi mu kirabu awo ne musanga olulala ne mwanjenwa nga buli club gy'omusangamu onyweramu nga yalagira bulagizi n'agamba nga aba bamuwadde waitress oba waitawe gwagamba sendi oyo mukoleko nga bwayagala nga kyotakola tosaba brand ndala ya promotinga na breweries products zokka ng'onywa negwe oyogedde ku kirabu siliki yagwa zijukira siliki yali mu Doctors and Nurses nga lisalinda oba yali abakulira
ng'abaana bambala obwo obugundi bw'abadokita obwo bw'abannansi n'apika ebbeera omwana ng'asobola abaana bambala akagoye ka nansi nga wansi kampi waggulu kampi ng'osabirira eki omusawo akutame naye n'amalako ekiro kiramanga omusawo takutame. Waliwo night ng'agita doctors and nurses ne wabaawo campus night. Waliwo gye baakolanga ekyekibira oba yalinga night ki ng'ekifo kyonna bakifuula kibira. Kati sirikeyo manyi nti yalagako Formula 1 bw'omotoka waabeerangawo ekiro neŋŋendayo kolumu mu Formula 1 nasangayo bamakisali bamakisali baali bamutawaana. Gwomanyi combination ya Joseph Cabrera bwe tuzze mu mawulire omanyi combination ya Joseph Cabrera Makisali ne Sekamatte yani omusajja oyo yali ani yali Sekamatte ani bagaya basatu nga baatudde bwe bati. Kati nze nabalabanga ku WBS on the sport sport on byabeerangayo Sunday sawa ng'oba 4. Kati ate tuli olwo mu ssomero waliwo abanzigira abalina radio gye baakolangako ng'erina ka frequency kali eyo wala naye nga babeerako oba bali bagiyita touchline oba bali bagiyita batya show yabwe ey'omupiira ng'ebeerawo oba buli weekdays. Abasajja baali bategeera sport bannaye nga boogera baanalyze nga abasajja bayinza okukwata Old Trafford ngoyinza olowooza baagenzeeyo ne bakutwala n'okwatako ne ku mupiira n'okwata ne ku Ferguson ku kooti bwoti nga boogera bwoti imaginary ng'omusajja akunnyonnyola nga Makisali nga yayogedde Venga olowooza nti Makisali mu Faransa. Kati ate awo omuntu yali agezezzaako basemberera yali Aldrin Nsubuga yali yajjaawo naye bannaye ne Aldrin yakuba mulindwa ekyamuleeta okubasemberera yali ayogera oluzungu kuba bo bali ekyabafuula ekyakabi ennyo ng'omupiira bagumanyi nga boogera luzungu okitegeera nti yes eno mu Luganda nga tulina ba Hassan Badru Ziwa naye nga bali baawanika ekintu abantu abakabi babadde mu Kampala Kasuku abantu tebaalaba ku Straka baby abantu tebaalaba ku Straka nga teri muyimbi Straka gwayita n'atajja single handedly. Labya nti olw'okugamba bakyali baffe nimaani wano tukolamu bukozi zino enduulu zijja kgenda ate abaana abalala bajje andi buli lunaku waliwo ayingira naye bannaaye Straka yali w'amaanyi nga teri atalinda leekisho n'aleeta olwo Ssaalongo eyakubanga Ssaalongo Dembe oyo n'asooka n'ayisaamu Straka n'atandika nga yambala enviiri za kkala nga 2 nga buli lunaku Straka akyusa enviiri n'ayambala orange n'ayambala light green n'ayambala yellow n'ayambala red n'ayambala purple era nze omukisa gwe nnina mu bulamu guli gumu abato abo basinga kati nakolako ko ne Straka nga nakatandika ku Dembe twakolako ko ffenna naye awo ebiseera ebyo enkokola zaaliwo nga oyambala bullet proof okuziwona zajja nno luvannyuma nga Joel amaze okgenda kati ngenda kulaga kino nti kakati olaba enkokola ezaaliwo time nti essaawa eno yes luli walinga munyiivu naye kati essaawa eno you look back and you even laugh and what gives you the last laugh bw'otunuulira abaakubanga enkokola n'embeera gye balimu ne wooli ne we bali you forgive and let go naye abatulaba Straka baby abo be abamu bakyaliwo ayino yesi era ya WBS gomanyi saawa eno abasajja bagamba zambaali sima ya kkungu naye gomanyi Peter Kibazo pakati yakolanga on the spot Peter Kibazo bali bakiyita ati show gye yakolanga ye on the spot ng'ennemedde mu ngerimu oba line alina show gye yakolanga Peter Kibazo Peter Kibazo akyaliwo
kati akola ne ku Simba gasimba ganda banna mawulire naye nga ali ku WBS yali w'amaanyi nti yakola show nga interviewinga Semujunganda nga kuliko Semujunganda tamala emirundi oba naani omulala president n'aba forced okuba essimu naga nti njagala kujja to demystify ebyobulimba ebiri ku sheeyo buli ali eyo naddala ng'oli mu mawulire njagala weepimemu otunuulire baani abaali bewali oyogeddeko nabakubira n'abantu nga president wa Uganda General Yoweri Kaguta Museveni retired yabakubirako omusajja omulala eyaliko ow'amaanyi wano bamuyita Mulindwa Muwongi badengenda okugamba Mulindwa Muwongi yali w'amaanyi to the extent nti yali ayimba naye nga si muyimbi nnyo Mulindwa yalina ebintu bibiri bye yali amejaringa in yali kinyoozi mulungi nnyo yali muzanyi wa katemba mulungi nnyo omanyi waliwo n'alinnya Sarah Catherine Kagere yalina saluuni ye nga bagiyita Bayanja Men's Saloon ng'eri ku KPC building kati ye Watoto Church nga etunuulidde nga Senana weeri bitundu byawo we yali kati Sematimba Peter nga waasalira enviiri Mulindwa yamusala enviiri naye nga Sematimba bw'agendawo nga Mulindwa ayogera ebigambo nga kugamba ebiri intriguing Sematimba ava Capital agenda okutandika CBS nga takimanyi nti Mulindwa manyi Mulindwa bw'ajja e Kampala yajja kuzannya n'ekibiina kye Nasikandi Bridge okusikandi Bridge bannaye yagamba sidda mu kyalo tadda Masaka siva mu kibuga n'asigala mu kibuga n'atandika okuyiiya obulamu naye nga ekibiina kyo kikuuma nga kiri wamu nga buli lwa mukaaga ekiro agenda ku Pride n'asaba guest n'awa bammemba be ne bagenda balabe ku bakayimbira kwegamba nga bw'obeera nti olwaleero olina bandi katugeze kampe kyakulabirako omusajja wange timisa akyalina bandi ye naye abaana bakuuma nga weebali nga buli lwobeerayo show mu Serena abateekamu mujje tugende kati nga wano mu kubakuuma agamba ayeeyisa obubi ku Serena tajja agenda baba bafunyeyo banaazannya ku sharing hall oli nabanga atayagala kujja oba biki ngagamba gwe ku Pride tojja agenda ku Saturday kati oli nga atowinga line asobola okugenda alabe kuki bakayimbira dream yaabwe so fast forward Mulindwa afuna omulimu nga kinyoozi ewa Nnaalinya Kagere mu saluuni ye kati akola ki Sematimba wamusanga amugjawo Mulindwa atandika CBS naye Mulindwa yalina amaanyi olwaleero singa omuntu abeera alanze Jose Chameleone emitiiyana Chameleone n'atagenda onoonya omuyimbi mu Uganda gw'ogamba nti ono bw'agenda n'abagamba nti abaaye Chameleone taliiwo nze nzize njagala muggale kiryoke abantu ne bagamba genda mu maaso obonaabona omukola ki mufuna kati sigumu 2-3 Kafeero yalemwanga okugenda okuperforminga Mulindwa n'agenda akizibe ngezako okulaga amaanyi ga Mulindwa naye ate nga yalina ennyimba ntonotono naye Mulindwa oyo ssebo lumu yali akola show yali ku ttaka President Museveni ng'awuliriza n'akuba essimu mu show ye ku CBS awo that is how Mulindwa ava atya mu nviiri Sematimba yamuwa omulimu nga CBS etandika Sematimba bwe yagendanga omusala enviiri ng'ono alina story nnyingi ng'alina story nnyingi nga byayogera nga ye what's up man Pastor
Honorable Samatimba Peter tumanyiganye. I want to give him his flowers and I critique him a bit. Musajja wa amaanyi. Musajja mugezi. Nnyo. Naye ate muntu mulungi nnyo mu kudiscovering talent. Omanyi ne discovering talent is also a talent itself. Ngabo olaba bagaya babeera ba casting directors. Atunuulira omuntu n'agamba ono yajja okubeera omubbi omulungi, ono ajja kubeera some lazy boy around atalina nnyo kyakola. Firimu n'ogiraba nga gayo baamutadde ddala ajaawo obulungi. Oba olina gw'olowooza kwona azannya naye lowooza nga nnyo ne yamulonze n'agamba ono yajja okufiitinga awo. Kakati Sematimba yasobola okusportinga Mulindwa. We have to give that guy credit. Nti Sematimba ye yasobola okusportinga Abe Mukiibi Katolu Bwama. Hey. Yes. Ye yabaleeta. Yes. Single-handedly. Yabatwala ku CBS. Ye ya recruiting abakozi bonna abasooka ku CBS. Ani Sebunya yaliko. Ani Sebunya yajja kukola kalango ku CBS. Either kola kalango oba kuleeta kirango. The rest is history. Now the reshuffle yabaddeyo. Yatandise reshuffle. Egenda kutandika. There are some changes. But ekirungi basajja bange nzabange bonna bempagira. It's just Vako wano dawali. Ate abamu va wali wanafu dawamaanyi. 23 June kanonja kaisaawo. 23 June there are new changes coming in at CBS. It's getting bigger and better. They are rebranding on air. Na yeso abasajja baamanyi gwe wano abantu bameka abali mu media nga ne RDC tamukubiranga ku simu. Yadde musanga namugamba how are you? Later on omuchallenging ku kyayogedde. So you can understand how powerful some people have been. Lwaki abantu sibasiba? There are just two things zenjagala nga tunagenda because it's an interesting one. Jendowooza nti tusobola ogyongerezaako mu maaso eyo name dropping some of the people who have shaken. Waliwo tetubogeddeko kubabalamu. Waliwo gasimbagane ne bannamawulire. Eyo si yaliko mirundi. Eyo. Yeriko mirundi. Muwanga Kivumbi. Namboze yaliko naye. Ku gasimbagane ne bannamawulire. Yaliko. Kakande. Obane Semuju yaliko. Naye sebo gundi eyo Simba eyo yanywesaako CBS amazzi. Kankubulire. Radio Simba yali yamanyi. Era kwagamba nti ne mu radio Simba eyo yalinako program nga bagita Binsanga wano ng'eriko abakozi 10. Olwaleero osanga morning show ng'eriko omukozi omu. Yaliko abakozi 10. Nga Ndawusi ye driver Senkubuge. Binsangano okumanya ali enyuma. Binsangano yatandikirangawo ne bakuba bitabuse. Bitabuse nze nakati nkyawuliza bitabuse. Akyaliyo bitabuse. Kwali. Bitabuse. Bam. Kati kankubalire. Senkubuge n'atubulira. Kwaliko Ndawusi. Senkubuge. Muvawala. Beni. Jini Nakachwa. Mchala neighbor. Manyi Matono. Kachapizo yajja ku replacinga Jini. Olumu nga baleta mu Aaron Nturo. Ne baleta wa sports Joseph Mbazira kati ali Sweden. Ani abo bali 8. Ngeberako abantu 10. Gundi gayo ne yazanyanga ne Mbereju. Ne baleta Mbereju. Nga kumpi every 30 minutes bali nawo ka skit. Every 30 minutes. Omanye kyaleta mchala neiba ku Simba. DSTV yali eyagala ku promotinga decoder. Ne bajja ku Simba ne baga twagala mukole yo skit. Senkubuge Kibuuka ne Jini ne bakola skit.
gye bayita mukyala neighbor nga Senkubuga alina decoder era skiti yawe nga buli kyebazanya nga kigweramu njagala kujja eyo kulaba ku decoder era gundi bwe yaggwako MTN n'egikwata bitabuse gundi mukyala neighbor jini yagisatulula ng'agenze London kati Senkubuga yabaaki tujja kituukako ate kankumuwulire omunyo naye nja kugamba ne kino Senkubuga oyo yali wanga ennyo abantu babadde mu Kampala wano ab'amaanyi I think mbakayimbira abo Senkubuga oyo yabasinga amaanyi teyasinga maanyi pase he was very flamboyant Senkubuga yali showy besuited Senkubuga alina akantu ke yakolanga ku Pride awo ng'ava ku booking office agenza ajjeeyo ssente n'azikwata bw'ati kati ng'atambula akoona engatto omanya alina embaliga naye nawe ku Pride bakuŋŋamba tujja kinyumya ng'oyimirira ku Pride oti nga gw'olina essimu ogitadde wano n'olina kasigala wano booti n'oyimirira ng'oli akubuuza mwami Senyorja nti kale huli otya n'otunula eri kati Mosi yaŋŋamba ng'okunyumya n'essendi Katonda aba akwagadde era nanga nti kati Museni mula ebyo byakola abikoze lwakuba ayina nnyumya nammwe naye adibayita nnyumya nammwe nze mbadde ize eva nga nze mbadde muntu ali ize ate mambo bado pozo ye yali Kaddu Mukasa ne Kaddu Mukasa paka kati alina show gyakola ku BBS okwo ku Saturday ku macha lwakuba Kaddu Mukasa oyo yafuna ekizibu yakola mambo bado eyo nga yamaanyi abasajja gye bavudde yonna mu nsi olwo akola mambo bado ku gundi ku bbaala nga bagiyita ebbaala eyo bagimenyawo yali Kabuusu nedda opposite ekkubo lye bayita Balintuma manya Sentema Road we litandikira wano ku kisenge kya Bulange awo naye kati bagimenyawo walingawo ekisiisira waliwo n'ekimansulo nga bagiyita Mambo Jambo yes balina bakola program Mambo Bado naye kati ennaku zino nga I think yali mwami Wasula nga yali ne Radio 1 ku Obligato nga bo bakola ya luzungu ey'oluzungu yalinga ye ya Radio 1 naye kati ebyobufuzi by'ennaku zino mbitunuulira abasajja baabeeranga okwo ne bawanda omuliro abasajja nga bawanda omuliro gavumenti weetuukira okuvaayo naye lumu kunyumiza munnange Kaddu Mukasa oyo ekintu akikuttemu agenze emitiya n'eyo olw'amaanyi ge yalina ku radio akubya akalulu yesimbawo n'awangula ayingira mu parliament lwawanika ati omukono speaker sekandi n'amulonda n'abaako byayogera ebitakwatagana sekandi n'amugamba Honorable Kaddu Mukasa please don't think this is Mambo Bado. I will get Honorable Katuntu and he takes you through parliamentary procedure so that you learn how things are done here. Kaddu Mukasa yatuuka kuva mu parliament katazzeemu abantu basibule tugawo yali amanyi agudde ku Mambo Bado so ye embeera nga bweri akantu kano ngenda kutuula wansi n'essendi tukagayegaayemu tulistinge gwe naawe ali eyo njagala kati tukakole nga kaseri tuleeta ebyaliwo era y'abantu tutandike okwogera tufuneyo abantu ng'abaaba buli lwe tujja mutusuuliremu awo mu comment section abantu bammwe be mulaba eyo gye mwali abaayuuguumya embeera ate n'abalina emboozi eyo so okubanga oli emubende nojja n'otunyumiza ku musajja emubende yayuugumya ekintu emubende kibeere Kampala ajja kugamba yayuugumya mubende olw'okuba yagulanga eccupa za bbiya 10 buli lunaku ng'ate ebiseera bye bbiya wa 118
Nedda. Mumere bulungi mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Sizalisa mukazi kati ndi muto gwasa sule ewange akyala abulura bababbi abakyala werezo omuyomba enyembuto katondayo kyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baaba omutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa musa wayitista premium detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange